Nkwaniriza ku day 6 of web designing amanya Kazibwe Patrick. Tukomyewo ne day 6 era olwaleero tulina bye tugenda okuyiga. Nkusabye subscribinga ate commenting tutandikirewo obutayisa budde. So namisinzeemu olunaku olw'eggulo nandibadde ntadde 6 naye obulamu tebwadde bwa mulembe. So olwaleero nzize tutedde 6. Kakati twakoma ku day 5 nga tumaze okudesigninga page eno eya Facebook. Olwaleero tugenda kuyiga okuteeka mu JavaScript saako n'okuyiga okudesigninga pages eziketalinga screen entono. Singa page eno tubadde tugirabira ku ssimu, kanfunzeeko ku screen eno labe. Bwe nfunza ku screen eno, screen bw'ebeera entono, olaba tebijjaako bulungi, tebirabika bulungi. So tugenda kuyiga okuketalinga oba okuwandika code eziketalinga oba ezifaayo ku screens entono. Obwedda bulijjo kye tuzimba okuva ku day 1 paka ku day 5 twazimba nga tuzimba kye tulaba ku computer oba screen ennene, naye bw'ofunza screen kyandibadde ekintu ky'ozimbye nga kiflowinga bulungi nga ne ku screen kituulako kye tuyita ekiri responsive. Ekintu bwe kiba nga kijja ku screen zonna, ku screen ennene ne screen entono nga kituulako bulungi, then tugamba kiri responsive. Kati page yaffe gye twazimba mu day 5 teri responsive. Lwaki? Kubanga ku screen entono yiyo erabika bwetyo, tevaayo bulungi. So ate ku screen ennene evaayo. So kakati leero tugenda yiga okuzimba page eziri responsive. Then bwe tumalaawo tugenda kussaamu JavaScript. Era olwaleero ogenda kuyiga okukozesa ku JavaScript. Tutandise bulungi bwe tuti. Ze zino code zaffe ze twasemba okuba nazo. Kamalo closinga tabs zino zennyina eno. Okay, wano nadde nnyina bye nzimbiramu. Okay, so maze closinga kakati notepad yange eristed okusobola okuteekamu code zaffe. So let me right click nga ku index, then mali ngambe edit with notepad++, tugenda kukyusa ebirimu, then still script leero tugenda gyetaaga, tugenda gikozesaako ne styles. So leero tugenda yiga okuzimba nga tufaayo ku screen entono. So gwabadde yazimba website oba yadde wazimbye web page ng'ogoberera ennaku ezasooka ettaano, kyemmanyi web page yo teri responsive. Bw'ogezaako n'ofunza screen tevaayo, obiraba nga bisigala nga bwe byandibadde ku screen ennene, naye ate tugenda gifula tutya responsive. So olwaleero ngenda kwogera ku kye bayita ati let me get this. Ngenda kwogera ku kye bayita Artimedia. So tugenda kozesa query gye bayita Artimedia. Eno ya CSS yegenda otuyambako okumanya engeri y'okufuga mu screen entono. So tugenda kozesa Artimedia. Okay, so tugende tutandike. Bwe tutunuulira CSS zaffe, kanzisembeze wano ne HTML. Bwe tutunuulira CSS zaffe, twakutte container ne tugiyita display flex. Container bwe tudda mu HTML yereze Facebook page yaffe, yereze bino byonna biri mu display flex. Bw'oba ojjukira dde 2 twagadde display flex by'ebintu ebibeera mu layini emu horizontale. Kyokka ate bwe tufunza screen olw'okuba mulimu display flex, ebintu byaffe bino bigenda kusigala mu layini y'emu horizontale. Era bw'olaba Facebook ekisooka kiri wano, then ne form eri user gyajjuza eri wano, biri mu layini y'emu. Naye ate twagala ku screen entono bireme kuba mu layini y'emu. Mu bufunze ku screen entono display flex tebeeramu. Display flex erabikire ku screen nnene kwokka, so that screen bwefunda bibeera tebiri mu display flex, tebibeera mu layini y'emu kubanga bijja fuluma screen. So kati kye tukola tugenda kukozesa kye bayita Artimedia. So tugende ng'omaze okudeclaringa class eno Artimedia ekola nga ky'oyagala okukyusa kirabikire ku screen entono wamaze ddo kideclaringa oba nga wamaze ddo kiwa bye kirina okukola ku screen ennene. Kakati tugenda kyusa eno container ku screen ennene eri display flex. Then bwe mba njagala screen entono, lulu ya screen entono nyina gissa wansi wa screen ennene. Nsobola gissa wano immediately oba nsobola gissa wansi ewasemba
naye kyetakola tesooka sisobola gamba nti at media nti njagala kufuga container nti njitandike nagifugisa screen ntono nedda nsooka gifugisa screen nene. So tugenda kulayo examples eziwera kino ogenda kitegeera bulungi. So kanzije wano wansi ngena gamba at media. So bwe mala at media nteekamu at media is followed by brackets bwe zityo tugenda laba kye kibeera mu brackets munda. So neba followed by kale brackets. So eyo lulu ya at media ekola bwetyo. Olumala okuwandika at media immediately take out brackets then otekewo kale brackets. So tugenda yingira munda mu brackets nga wakava ku at media tugenda teekamu obugazi bwa screen gye twagala okufuga era tugenda gamba max width. Kino kitegeeza ki nti let's say max width 800 pixels. Kino kitegeeza ki nti screen bwebeera nga nene paka ku 800 pixels obugazi bwa screen, lulu gye tugenda okussa muno munda mu kale brackets gye bajja okufollowinga eri lulu eri waggulu bagenda giginowalinga. Tegerekese bulungi zire munyinyonyole. Nyina screen bbiri, nyina eno screen let us say screen eno obugazi bwayo katugambe buli 800 pixels. Nyina ne screen endala obugazi bwayo buli maybe 1000 pixels. Now bwe ngamba at media max width kitegeeza screen eno lulu gyengenda okussa muno mu kale brackets bagenda gikozesa paka screen weetuuka nga obugazi bwayo obusembayo buli 800. Kitegeeza eno lulu gyengenda okussa muno munda egenda kukola ku 800 700 screen zonna entono ekole paka ku screen esembayo obunene ngeri 800 kye tuyise max width 800. Kitegeeza screen eziri mu 700 screen eziri mu 600 zonna zigenda kugoberera lulu eno gyengenda okussa mu kale brackets. Then singa esukka 800 olwo batunulira lulu eno gye natadde ewatali at media. So tukikolemuko tulabe. Ngenda gamba at media tugambye at media max width 800. Kitegeeza tugenda okustylinga oba tugenda okuwandika code egenda okukozesebwa ku screen nga screen obugazi bwayo obusembayo buli 800. Bwe batewera 800 era lulu esigala ekola kuba tuge max width. Max means maximum. So tuyingire munda. So lulu ze tugenda okussa muno ze bagenda okukozesa bwe nyingira munda mu kale brackets ngenda kussamu .container. Bw'otunuulira .container lulu eyo munda muno eno lulu ya .container ngenda giddamu munda. Kitegeeza eno lulu etali mu at media ye lulu ekozesebwa ku screen ennene. Eno eri mu at media ye lulu egenda okukozesebwa ku screen entono. So tuyingire munda at media container amala okukendeza wano container twagala ebere ne display. Kansoke ntekawo display nani okitegere bulungi. Kitegeeza container tulifreshingemu screen bweba nnene bino ebiri mu container byonna birabika. Singa screen efunda bibula okirabye nti lulu yaffe kati ekola lwaki nti screen ntono eri ku 800 kati wano tetumanyi oba eri 800 oba eri 700 ne tugaziyemuko. Bw'olaba nga birabise ng'omanya screen eyise ku 800 tugaziyemuko. Kitegeeza awo ekyali mu 800 tennawera maximum yiyo ekyali mu 800. Kati awo kitegeeza efulumye 800 eyinza okuba 801 yensonga lwaki bikomyewo. Kitegeeza max width yaffe twagiwadde max width 800 nti container display nani. Kitegeeza ebiri mu container byonna ebiri mu div ya container tebiraga kyetugamba display. Bw'oba oyagala okweka ekintu tukozesa display. Tulina display flexi eyo naginyonyola display
grid eyo naginyonnyola naye tujja kwongera tugirabe eyo mu details kubanga ya mugaso nnyo. Then tulina ne display nani ng'olina ky'oyagala okukweka. So kakati tukozesezza max width eya screen at media. Screen bweba 800 pixels obugazi bwayo n'okukka wansi ekinene nnyo ngeri 800 container tugikwese. So kyekino kati awo kitegeeza eyita mu 800 bwe ngifunzaako kitegeeza awo wali 800 bwe nyongera n'enzikirira kitegeeza awo eba efunda nnyo. Bwe batyo bwe bazimba web page ng'eraga ku ssimu ng'ate eraga ne ku kompyuta, nga ku ssimu bijjaako bulungi ate nga ne ku kompyuta bijjaako bulungi. So bakozesa eyo kweri gye bayise ati media. So tugikozeseemuko tugenda kujjawo display none tugambe display block. Block kitegeeza tujjeemu display flex. Display flex okubanga ebintu biri mu line yemu egenda sigala ekola ku screen ennene. Tusooke tulifreshingemu ku screen ennene. Kyekyo then tufunze. Bwe nfunzizza kino ekigambo Facebook okiraba we kiri. Then ate eri form yaffe yandibadde mu line yemu ne Facebook olwa display flex. Jukira twaga flex bibeera mu line yemu. Facebook kiri wano eri form yaffe yandibadde side zaawo naye tetugirabawo. Kitegeeze kiridde wansi flex bagijjeemu. Kyekino kye tulaba. So kitegeeza screen bwekendedde flex ne bagiginowalinga ne bateekawo display block. So tugenda kwongera tubidesigninge bulungi tukendeeze width nti bweba nga screen ntono. So let's control our page ku screen entono. Tuddeyoko muno mu screen entono nzikirizibwa okuteekamu kirasi zonna zenjagala. Ntaddemu container ngenda teekamu child 1 naye making sure child 1 singa ngikozesa wano child 1 nenjiwa luulu gye njagala ekole mu screen entono. Kyokka ate luulu gy'erina okukola ku screen ennene ng'eri wansi waayo tekijja kukola. Kitegeeza child 1 oyina kuba waggulu, nyina kusooka ku defininga luulu ya screen nnene nga sinaleeta ya screen ntono. Era ekyo kigenda kunsindiikiriza okwata eno ati media yonna yonna njigjewo wano control x cut njitwale luulu zange zonna gye zisembera wansi. Such that ziri luulu eza screen ennene zonna ziri waggulu. Kati nzijayo bujja luulu ya screen ennene nenjisa wansi. So kakati tugende tu designing screen entono gye tuli mu kufuga kati. Bwengeza yiyo display flex, bwenkendeeza flex evaamu. Kakati ku screen ennene eno Facebook okuva ku mukono okuva ku page wetandikira paka child 1 watandikira twamuyita child 1 bw'oba ojjukira nga tugizimba twagiyita child 1. Waliwo margin gye twassaawo. Kyokka margin eyo olw'okuba tetunnagiwa mu screen entono tetunnagiwa tteeka era yekyali ne mu screen entono giraba space eyo. Kitegeeza tugende tugiwe etteeka nti mu screen entono margin eyo terabika oba tebagiwa budde. So saakira ekigambo kyaffe Facebook kivaayo ku space eyo evaawo. Tugende twagiwa child 1 ndoza Facebook kiri mu child 1 div parent yakyo akireze ye child 1. So tugende child 1 tugiwe rules tusooke tugikoppe yonna. Ngenda kujja highlighting nyige control C njitwale wansi gye natadde ati media mu ati media munda mwengendo gikolerako. So ako kade kakale bracket ka container kati muno munda mu ati media era ngenda kusam child 1. Kakati tugikyuse child 1 width ku screen ennene yabadde 50 kati fe wano tugiwe 100 emaleyo ka screen konna. Margin top ku screen ennene child 1 tetandikira waggulu ku page etandikira wakati. Margin top yeyo space okuva page wetandikira paka ebigambo ebitandikira yaleseyo 200 pixels. Fe wano tugigambe margin top erekeyo nga 5 pixels. Saakira ekigambo Facebook tekitandikira mu page wakati. Margin left yaleseyo 150 pixel okuva page etandikira paka ekigambo wekiri yaleseyo 150. Fe tugigambe erekeyo nga 5 just esembere ku page kwennyini. So tugigambe child 1 ku screen entono lekayo 5. So tulifreshingemu tugende tulifreshingemu kamala okujjawo buno alo. Let's go and refresh tulabe at media kyekola ku screen ennene kyekyo tulaba tufunze. Bwe tufunziza okirabye Facebook gye kyambuseeyo lwa nsonga at media yekifuze nti kati eri mu kutunuulira screen ntono kubanga njigambye at media
max width is 800. Bwengazi ya screen neita ku 800 eyo lulu ya eri munda mu Artmedia bagiginowalinga ne batunuulira eri ebweru wa Artmedia. Tugaziyemu bwe tugaziya olaba Facebook kikomyewo bwe tufunza kiddayo. So kakati tweyongereyo tugende ku form yaffe eno. Form yaffe eno bw'oba weetegereza bulungi eri mu child 2 yiyo child 2. Bwe tuddayo mu CSS kansooke nzireyo ku child 2 zineza screen ennene. Child 2 tusooke tugikoppe yonna, tugikoppe tugitwale mu screen entono. Bwe ngamba screen entono ntegeeza Artmedia. So munda mu Artmedia mwengendo gipestinga. Bw'ogitunulira waggulu ogiraba eyina margin top 200 okuva page wetandikira oba okuva waggulu okutuuka weeri waliwo 200 pixel. So ate ffe ku screen entono si kye twagala munaaye. Ffe ku screen entono twagala ebeere nga esembedde awo. So tusogigamba margin top tugiwenga 5 pixels, then width eri ku 50 yansonga lwaki temazeeyo kano ka gap. So tugigambe width ebeere ku 100%. So tugende tu refreshing tulabe ku screen entono bakivaayo. Kyekyo kye tulina ku screen entono. Munaaye bw'oba weetegereza bulungi okiraba nga kati kikola ku makulu. Screen entono yaffe erina kano waliwo ekiyiseeko ekinene. Let's try to see what is wrong here. Tuyina child 1 tumaze omu specifying ne child 2. Tuyina card eno eyina buzibu ki? Tusooke tugende mu card ennene eyina width 400 pixels. Biibyo ebiri mu card. Kati card eno tugikoppe nayo tugitwale mu screen entono. So bwe ngamba mu screen entono ntegeeza Artmedia. So card width ffe tugiwa 100% emaleyo ka screen konna. Ndowooza kyekyo tuyinza oggiwa. Refreshing good. So emazeeyo bw'oba weetegereza obulungi ku screen entono. Bwe tugeza yiye ennene, bwe tukendeeza yiye screen entono. Kakati nayogera ku overflow mu D2. Ninza okuba kano kabba kano kolaba wano wansi kano sikaagalako. Kitegeeza ngenda gamba overflow hidden. Naye ngenda kiteeka mu bode nti website yange yonna oba web page yange yonna sijagalako overflow. Bwe mba njagala kweka kano kokka akali ku wano wansi tukayita X, overflow X. Then singa baddewo akali wano waggulu kana akabeera ku vertical twandigaye overflow Y. So kati tukweka aka X such that page yaffe tescrollinga. Good, let's go back. Tugende waliwo we twadikira yalinga bode mu screen ennene. So zino codes zino CSS codes eziri waggulu wano za screen ennene. Bwe manya lwo okuketalinga ku screen entono nkozesa Artmedia max width. So nyinawe nayogera ku bode nenkweka overflow. Tukebere card input fog. Nendowooza kakati bode overflow yonna tugikweke mu screen ennene n'entono. So bwe mba njagala ekintu kikole ku screen zonna regardless oba nnene oba ntono nkissa bweru nga njagala wonna kikolewo. Nsolo gamba bode overflow hidden. Kitegeeza bode yonna kebe ya screen nnene kebe ya screen ntono. Mbufunze zino kodi eziri waggulu wano ezitali mu Artmedia zikola ku screen ennene ne screen entono. Naye okuzaawulo gigamba nti kati tezikola ku screen entono nyina okusaawo Artmedia zenjagala zikole ku screen entono zenteeka mu Artmedia zokka. So bwe tulifreshinga kabaako kajja kuvaawo wansi. So that's how we can use Artmedia. Tugenda kuba tugikozesa nayo munaku eziddako eyo screen ennene bwenfunza ye screen entono. Olabye amaanyi ga Artmedia. Good. So ali mu kuzimba web page yo ng'olaba tefittinga ku screen zonna genda oteekemu Artmedia. Olwaleero lunaku lw'amaanyi, lunaku olw'omukaaga tugenda kwogera ku JavaScript. Tubadde tetwogerangako ku JavaScript, leero gwe gugenda okusooka. So nga mmaze okunnyonnyola ku Artmedia tugende mu JavaScript. Kino nkimanyi okyesunze. Kakati kansooke nnyonnyole ku JavaScript. Kino kye tubadde tukola okuwandiika HTML ne CSS tubadde tetuprogramminga, tubadde tudesigninga. Naye bwe tuteeka mu JavaScript then tuba tuprogramminga. JavaScript is a programming language. Kikye tuyita programming language.
ku program kwe kuwa ebiragiro, computer ogiwa ebiragiro n'ebikola okusinziira ku mbeera eriwo. Tugenda laba mu JavaScript tugenda kyekigifuula programming language nti computer esinziira ku kyekiriwo n'ebaako kyekola. Tugenda kozesa ku nnimi nga if, else, if, so ebigambo ebyo tujja biyiga. Wano mu CSS ne HTML tetulina we tukozesa if, else. Kitegeeza JavaScript olw'okuba tujja kozesa ku if, else, it is a programming language. Era bw'oyiga JavaScript you are web programmer. Toli just web designer but you are programmer. Bw'oba okozesa CSS ne HTML oba designer. Naye bw'ogattako JavaScript then you are programmer. So dear programmers, come closer and let's get started. Tutandike okozesa ku JavaScript. Bwe tuddayo mu HTML code zaffe twayiga engeri gye tulinkingako CSS. Twagiteeka mu head. Waba ojjukira ne tugamba link, relevance equals title sheet, ref oba hyperlink reference ne tuconnectinga ku CSS. Kakati tuconnectinga tutya ku JavaScript. Nga mmaze okukola JavaScript eyo file gye twayita script.js mwe tugenda okuwandika JavaScript codes zaffe. Ngenda mu bode wansi gyesembera nga sinnagiggala. Bode nga sinnagiggala. Nkiddamu JavaScript ebeera mu bode nga tonnagiggala, tebeera mu head, tebeera mu footer, ebeera mu bode. So ate kyandibadde kirungi nesemba wansi nga tonnaggala bode. So kakati wano wenaggalidde bode yange katujje tuteekewo JavaScript. So script tetugissaamu link nga CSS, yo tugissaamu script tag. Script source equals ne tuteekawo erinnya lya script, twagiyise script.js. Script.js. So browser ezedda zandibadde zaagala type equals text stroke JavaScript, but text stroke script naye zino eziri modern mwattu ebyo ne bwe tutabikola ne tukomaawo ku script source equals script.js. Remember twateesa buli kye tuteeka mu bode tukiggala. That's why I have to cross that script. Now kakati tugende tugezese. Tugenda kuwandikayo lwaliro ka JavaScript code kaffe akasooka. Era tugenda kuwandiikayo ka alert. Kakati ka alert ke katya tugende mu JS. Tugenda kuwandika alert. Alert brackets ngena kunyumiza JavaScript batya bwekola naye tusooke tuwandikayo kano welcome. Tulifreshinge mu page yaffe tumaze oteekamu ka JavaScript. Good. Olaba JavaScript kyekola eyo alert. So wali ogenzeko ku website nereeta akantu ako then ako tukateekesaamu alert. So kakati soko yigaako alert then kyoyagala kiwandiikibwe ku screen n'okiteeka munda mu brackets nga kiri mu quotes. Kakati tutandise bwe tutine JavaScript. JavaScript nyina engeri ya mirundi ebiri gye nnizo giteeka mu codes zange za HTML. Nsobola giteekesaamu nga nkosa external file. External file yeetya nga bw'olaba wano twakoze script.js eyo external file. Oba nsobola ziwandiikira muno nga sirinkinze ku file y'ebweru nenzija ne ngamba ne nteekawo script tag script then ne mala ne njigala script. Awo JavaScript nsobola ziwandiika muno nti alert this is in page JavaScript. So bwe nkola ekyo nga ntaddemu script tag ekigambo ezo code ezibeera wakati wa script ziba JavaScript. Era bwe ndifreshinga nja kufuna this is in page JavaScript. Yes. Naye bwe mba saagala ziteera mu page okubeera organized obulungi ziteere mu external file. Ziwandiikire ebweru. Naye ate bw'oziwandikira mu external file buno bu script tag tebudda. Buno bu script tag bujja nga ogenda ziteera mu HTML direct. So kakati ffe tugenda ziteeka mu HTML direct, tugenda ziwandiikira ebweru tuzilinkingeko. Okuzilinkingako tukozesa script tag script source equals ne tuteekawo wa we ziri oba file name mwezeeterese. So kakati tutandike. JavaScript kye nandisoose okwagala oyige
wandisoose n'oyiga data type. Programming language yonna gy'onaayiga, programming languages zino zojja okuyiga bw'onaaba okya subscribinze ku channel eno. Ogenda yiga javascript, ojja yiga php, ojja yiga python naye programming language ate ya mutawana nnyo. So programming language zonna z'onaayiga, data type kintu kikulu nnyo. Data yenna, buli kyolaba kye tuwandiika ku screen kiina ekika kya data mwe kigwa. Era data types ze zino tuyina gye bayita string. Data type string kitegeeza ki? Data type string zeezo alphabetical letters, ekintu kyonna nga kirimu alphabetical letter aba data type string. For example, hello, that is data type string. Lwaki? Mulimu H which is alphabetical, E which is alphabetical. Hi to data type string. Kasita mulabikiramu alphabetical letter, then oyo data type tumuyita string. Kakati bwe tuba tukozesa data type wa string mu javascript, etteeka ligamba abeera mu quotes. That's why bwe mpadde mpandiika alert munda ntaddemu welcome nga kiri mu quotes. Quotes javascript akozesa quote emu oba quotes bbiri. Nsobola okukozesa single quote oba double quotes, naye sizimikisinga. Bwe mansaze okukozesa double, nkozesa double. Ekigambo ekyo welcome lwaki nkitadde mu quotes? Because it is a string. Kakati oli ajja kwebuuza, alert kyo nga tokitadde mu quotes si string? Alert yes, naye data type string, naye it is a function. Javascript ayina function oba ayina command ze bamuzimbiramu, era ebigambo ebimu ku byo nga biri reserved. Actually ekyo ekigambo alert, it is a function bakizimbira munda mu javascript, kiina command gye kireeta. Era function ezisinga tugenda ziraba nga omala okuwandiika erinnya lya function wabaawo brackets. Ako kategedde? Function onaagirabira ku kimu javascript, tujja ziwandiika then ziba followed by brackets. Zino function ojagenda ozitegeera mpola nga bwe tukola. So leero oyize ya alert. So oyize data type gye bayita string, kyekyo ekintu kyonna nga kirimu alphabetical letter. Kakati ka quiz kakano, what is the data type of this one? The data type is string. What's the data type of? The data type is string. Why is string? Kubanga mulimu alphabetical letters. Good. Ekyo ngomazo kitegeera, ngomazo okuyiga data type string. Sorry. Ngomazo okuyiga data type string, ne tugenda ku data type integer. Integer, data type oyo zibeera number. That is data type integer. That is data type integer. That's data type integer. Good, and so on. So kasiteba number oyo aba data type integer. Data type integer yene bootamussa mu quotes asigala akola. Javascript emutegeera bulungi nti oli mu kudiringa ne data type integer. Okugeza singa mpandiika alert, alert 11. 11 eyo tugisuubira okulabikira ku screen singa tu refreshinga. Exactly it will appear because it is data type integer. Nate singa ntekamu alert welcome. Welcome eyo olw'okuba string ng'ate sigitadde mu quotes, bwe tu refreshinga tekigenda kukola. String zibeera mu quotes. Buli w'okozesa string, ekigambo kyonna ky'oyagala naye nga kirimu alphabetical letter okissa mu quotes. Integer zone botazissa mu quotes. So oyize data type string, oyize ne data type integer. Data type endala gye tugenda okulaba bagiyita float. Float zeezo namba eziri mu point 3.4, 2.6, 1.0. That is data type float. Data type float naye tetumuteeka mu quotes. Yes, bw'omuteeka mu quotes kitegeeza oba ogigambye mu treating nga string, naye osobola okumukozesa nga tomutadde mu quotes. Then tulinayo data type boolean. Boolean oyo tujja mwogerako maaso awo. Boolean ye if
true or false, tugiyita true or false, okebera ekintu kituufu oba si kituufu. So data type tumuyita boolean. So nja kwogera mu explainingako maaso awo, cause leero tetugenda mukozesaako naye tujja mukozesa mu nnaku eziddako. So this is day 6. Ekyo nga kiwedde omaze otegeera ku data types ezo enkulu ezisooka, oyize string, oyize integer, oyize ne float. Kakati ogenda kuyiga kuteeka eddala erifuga javascript. Buli woomala line ya javascript ng'omaze okuwandiika code, this is code. Line eyo erina kufundikirwa ne semikoloni. Singa ntekawo this is code 1 nentekawo semikoloni nentandikirawo this is code 2, mwattu javascript zonna ezinterpretinga nga eno code 1 ne code 2 yerabira ku kinti code eyo ekomyawo erabira ku semikoloni. Era buli wonaamala okuwandiika line ya code kijja kuba kirungi oteekewo semikoloni okulaga nti ekomyawo. Mwattu code zisobola okuoccupyinga line esukka mu emu. So that this is code 1. Ekyo kyolaba eyo code eryemu, this is code 1, yonna code eryemu. Ndabira ku kinti ekomye, ndabira ku semikoloni. So aireteeka nalyo liyige, tugenda kuba tukozesa nnyo semikoloni. Ekyo kiwedde. Njogedde ku data type, njogedde ku colon, etteeka lya coloni mu javascript. Twogere ku kirala, variables. Wano wakulu nnyo, era wano tugenda kuwa obudde obusinga actually obusigadde ku video eno tugenda bumala tudiringa na variables kubanga nkulu nnyo. Naye nga tetunagenda ku variables, kansooke njogereko ku commenting. Commenting kintu kikulu nnyo mu programming oba mu kuzimba ekintu kyonna. Bwe nkwata code yange ne ngikusharingira nga nagikomentingako, mwattu obitegeera mangu. Nga nali mpandiise nga nawandika code nga nkomentinga, obitegeera mangu. Comment bye bigambo bye tussa mu code okugidescribing oba ogiexplaininga naye nga browser tebiwabudde. Kakati labayo ngenda kuwandiika alert, welcome. Ako kayize kye kakola. Kakati bw'oba okayize, bwe tugenda ne tulifreshinga, browser ejja katulaga this page says welcome. Okay. Naye bwe tukozesa comment ne tukakomentinga, comment tuyina comment eyo eya double slash. Bwe nzirayo ne ndifreshinga, akantu ako tekajja kujja, browser ekayiginowalinga. Comment tusobola ziteekamu nga tukozesa double slash mu maaso g'ekintu ekyo kye twagala okukomentinga. Tuyina comment za mirundi mingi, tuyina gye tuyita single line. Single line yeyo commenting eri mu line emu, eyo tukozesa double slash. Okugeza bwe mpandiika this is comment, singa nsoosa double slash eyo comment eba mu line emu. Bwenzija wansi nengamba this, bwenzija line eyo ngeweddeko nenkomawo wansi wano nengamba this is comment to eba tekyali comment. Singa nkozesa double slash, comment erina kuba mu line emu. Comment bye bigambo bye nteeka mu codes binyambeko nze okugijjukira oba oli okutegeera kye nali nkola naye nga browser tegenda kubiwa budde, era output zaabyo oba tebirina kye bigenda kukola wabula for explanation. Good. So otegedde single line comment. Waliwo ne comment eza line nnyingi, eyo tugikozesa slash sita. This is multi-line comment. Singa comment njagala esukke mu line emu, nteekako slash sita. Bwe njimalayo nnyina okugiggala era njiggaza sita slash. Kati byenzizaako wansi teba komenti. So code zo zijja kuba nnungi nnyo ng'ozikola ozikomentingako. Then ne mu HTML kisoboka era tukomentinga, era nakyo kankyogerereko wano ku day 6. Bwe batwagala okukomentinga mu HTML yo tukola tutya. Then mutaga munda, okugeza njagala commenting eno div child tusaagala bagiwe budde, saagala ekole, njagala bagiginowalinge. Ngenda mutaga munda nenteekamu exclamation double dash oba double hyphen. So eyo comment ekola ku line zonna eziri wansi
oba it is multiline comment. Then wemba njagala ekome, wenjagala ekome nga ngenda ku tag eyo wekoma nga ntekawo double dash ka exclamation sikaza, kitegeeza eyo child 2 efuuse comment era browser eba tegenda jiwa budde bwe tutyo bwe tukomentinga mu HTML. Naye kakati olwaleero essira tulitadde ku JavaScript. So tumaze okukomentinga, so kati kankomentinge wano, this is alert. So tukirire wansi eno kodi jengenda okusawa n'ekibuuzo enaakola oba nayo comment. Kodi eno bw'oba badde ogoberedde bulungi egenda kukola. Lwaki? Comment gye nkoze eri mu layini emu, nkozesezza double slash ate eyo twagigambye ebeera single line comment. So tuwandiike alert ye function, jukira twaga function zigobererwa brackets, bwe tumala layini ya code tusaawo semicolon. Kitegeeza ngenda yingira mu bracket munda nteekemu function eyo kyenjagala enkolere. Nteekemu string my name is Patrick. Ekibuuzo gwabadde agoberera erinnya eryo alert eyo enaalabika. Alert bwe box obujja ku ng'obadde ku website ne kabuukayo ne kabaako kye kakugamba, erinnya eryo linaalabika bw'oba obadde ogoberera. Terijja kulabika, ndowooza n'ensonga ogimanyi. Ensonga eri nti munda tutaddemu string, ate string tetugiwadde quotes. Remember twaga string zibeera mu quotes. Tusobola okukozesa single quotes oba double quotes. So kitegeeza string yaffe gyetandikira tugiwe quotes. So bwe tugenda ne tulifreshinga kijja kujja my name is Patrick. So JavaScript olwo tumutandise. Kambijjewo bino njogereko ku variables. So bw'oba ogoberera omanyi lwaki nkoze ekyo. Ekigambo ekyo saagala kirabikire mu kodi zange, saagala browser ekiwebudde. That's why nkikomentinze. Variable kye ki? Bwe twali tuli mu kusomero tuyina ebintu bye twakolanga, okugeza nga tugamba x equals 4. Ne bamala ne bagamba solve x plus 2. Abaffe answer wano eri ki? X equals 4, then x plus 2 yenkana ki? Si 6 olowooza? Yes, kubanga bamaze otulaga nti x yenkana 4. Kitegeeza buli ewali x waliwo 4. X eno obudde buno tugiyita variable. Lwaki? Eyina kyeterese. Variable ye container of data. Variable ebaako ne kyeterese. Kitwale ng'okukwata ebox nenteekamu nti eno box nteekamu bitabo bya physics, eno nteekamu physics. Kitegeeza eno box mwoterese ebitabo ebeera variable. Variable ye container, variable ye container eyina kyeterese. Kitegeeza waneeno x yaffe eterese 4. Mu bufunze x is a variable. Variable zino mu JavaScript zigenda kuba za makulu nnyo, tugenda zikozesa. Era olwaleero tutandika okuzikozesaako. Bwe mba njagala okukola variable mu JavaScript nkozesa ebigambo bino wammanga. Nyina ekigambo let. Let x equals 4. Stop. Eyo semicolon etegeeza stop. Kitegeeza mmaze okugamba let x equals 4. Kitegeeza buli ewali x, buli we naateeka x nja kuba ntaddewo 4. Akagambo let tukakozesa okutandika variable. Akagambo let tukakozesa okutandika variable. Sikeekokka obugambo buno bungi nja kubunnyonnyola, tekali kamu, waliyo n'akalala const. Const x equals 4. Naako nako tukakozesa okutandika variable. Abaffe enjawulo ki? Const ne let bonna bukozesebwa okutandika variable, naye enjawulo ki gye buyina? Let singa nkola variable nga nkozesezza let nsobola okugikyusa obudde bwonna, naye bwe nkozesa constant tekyuka. Kati tugeze, labayo, let x equals 4 male kitegeeza buli we njagala 4 ngenda kuwandikawo x plus 2.
kitegeeza nkutte 4 plus 2 era singa kino nkiteekamu alert x plus 2 tugende tukikasuke ku screen tulabe kye tufuna x plus 2 tufunye answer 6 bino sibitadde eno x lwaki sigitadde mu quotes ng'ate tulaba it is a string tekyali string obudde buno tebakyagirabanga string wabula bagirabanga variable tetuzissa mu quotes kakati x eyo nga mmaze ojja asayiningako x equals 4 nsobola okuddamu nengikyusa nenga x equals 9 nga sikozesezza kagambo let kubanga already namaze ogidefininga era we tulifresh nga tugenda funa 11 ndowooza tugende tulifreshinge answer is 11 naye singa nadde nkosezza akagambo const nengamba x equals 4 ate nenzamu nenga x equals 9 tekijja kukola kubanga const variable gyenkozesezza nomwendifresh nze tekizze variable gyenkozesezza const tekyuka ebeera constant tujja biraba good so tukozeseyo bulet tugenda gamba let name equals Patrick kakati ekibuuzo sorry nkutte erinnya Patrick nentereka mu name variable erinnya eryo nditeresemu bulungi nedda siriterese bulungi lwaki siriterese bulungi kuba erinnya it is a string then kitegeeza lina kuba mu quotes zino variable ebigambo byenkozesa wano kola variable byo yadde ziba string naye tetuzissa mu quotes variable teziba mu quotes ndabira ku kinti tize variable olwakagambo let kitegeeza erinnya Patrick kandise mu quotes olwokuba it is a string kati eyo kitegeeza line ekomyawo nsobola okugamba let naye kiba kirungi bwe tuba tuwandika javascript ne tukozesa line empya kino kituufu nenga let age equals olwokuba nti eno code yakomye wano ku semicolon naye kiba kirungi bwe mba ntandika endala nengenda ku line empya let age equals 20 omanyi lwaki 20 sigitadde mu quotes it is a integer let favorite color oba fav equals red kitegeeza awo ngenda teeka mu quotes remember twagee tusobola okukozesa quote m oba quote 2 kakati yesaawa twalatinge tukikasuke ku screen oba tukikasuke mu alert oba kanfuneyo variable ebigatta byonna awamu let final oba fin equals name kitegeeza awo tugenda kugamba Patrick is age is 20 years and favorite color is 5 kakati labayo wano ekyokwegendereza ebigambo bino nkutte fin variable nenjiterekamu ebintu bino wammanga nteresemu variables endala ze nasoose okukola kitegeeza buli ewali name waliwo ekigambo Patrick buli ewali age buli ewali ekigambo age waliwo 20 buli ewali 5 waliwo red kati kitegeeza wano tukijja fuluma Patrick is 20 years and the favorite color is red naye raba nkutte variables nenzigatta n'ebigambo oba nenzigatta ne string wano kiki nninza okukola singa nkola kino string zo nenzilondamu nenzissa mu quotes variable nenzireka nga teziri mu quotes kisobola okukola tukitestinge name is a variable sigenda gissa mu quote is not a variable kitegeeza ebere mu quotes age eyo variable years ebere mu quotes and eyo tetugirina mu variables kitegeeza ebere mu quotes ekigambo favorite tetugirina mu variables kibere mu quotes and the favorite color oba okubyewala ekyo kyonna ya okuvira ddala ku years and the favorite color is ebyo byonna bibere mu quotes so tuleme kuteeka ku kimu then kitegeeza tulina Patrick is 20 years and favorite color is red twalatinge fin jukira fin yeterese ki statement kino kyonna tukole alert
fin. Jukira fin is a variable. Kitegeeza sigisa mu quotes. Alert fin. You terminate or you stop the alert. So to refreshing them. Nothing. We see nothing. Then why? Kubanga wali otugambye oba wali tugambye nti string zibeera mu quotes. Ate variable tezibeera mu quotes. Kakati tulina kye tuyita concatenation. Concatenation kyeki? Concatenation kwe kukwata variable ne tuzigatta ku string. So kolabe. Kansooke bino mbikendeezeeko. Tusigazeeko name is. Kitegeeza awo tuba twagala Patrick is. Singa nzija ne ndifreshinga nakiraba nedda. What is concatenation? Now, let's see this. Name plus is. Ate bwe tulifreshinga mwawo. Alert tugirabye Patrick is. To concatenate okugatta variable ku string tukozesa ka plus sign. Togenda kuleeta place variables wandike mu string zikole. Wabula buli womala variable teekawo plus. Tukiyita concatenating. Ekikolwa ekyo tukiyita concatenating. Kitegeeza bwe tuddayo emabega control z, kanyige control z nzireyo, tu concatenating ebintu bino. Njagamba name plus. Olw'okuba njagalawo space wakati wa name ne is. Njagenda munda mu is mwe njo gissa. Mwattu bwe concatenating. Eno space eri wakati wa variable ne string tebagiwa budde. Kitegeeza space yange nyina gissa munda mu string. So kitegeeza ngina gamba name, actually space yo niwe sigissaawo terina budde. Name plus is. Kitegeeza njagala kwata age ngina gitandisa ne space. Kitegeeza space njije ku is. Ekigambo is kikolewo ka space. Olw'okuba age njagala gisiba ku string ngiconcatenating ko ne plus. Then era neno emabega wayo njagala gissa ku string ngiconcatenating ko ne plus. So munda mu years ekigambo years kye spacing. So and favorite color is. Nawano njagalawo space. So twagala concatenating ko color. Kitegeeza color let it be concatenated. Eri gyesembera sigena concatenating ayo lwa nsonga tewali string eriyo. So bwe tutyo bwe tugatta string ku variable tugende tu refreshing. Patrick is 20 years and favorite color is red. Ekyo tukiyita concatenating, joining variable and string. Kakati naba let name equals Patrick. Singa nonzija ne ngamba name equals John. Erinnya eryo okimanyi lijja kukyuka si bwe kiri kuba twage variable gye tukozesa let ekyuka. Ate bweba ekyuse eyo gy'osembye declaring gye batwala oba gy'osembye okukozesa gye batwala. Lwaki akagambo name sikazeemu? Lwa nsonga already variable eyo nabadde nagi declaring. Nze kino tukiyita declaring. Buli wenkozesa akagambo ako let oba const tukiyita declaring. So bwe tulifreshinga kati tetugenda kugamba Patrick is 20 wabula kigenda kuba John is 20. Let's refresh. John is 20 years. Good. So zezo variables. Variable tuzikozesa okutereka data. Tugenda kuba tuzikozesa mu JavaScript mugandange. Variable tugenda zeewala. Tugenda kulaba tukwata tutya omuntu kyatayipinze mu kaboxi ne tukibaako we tukikozesa. Kitegeeza tugenda kino nayo tukitereke mu variable tukikozese buli we tukyagala. So ekyo ng'okiyize tugenda kolako mathematical operations oba calculations mu JavaScript. Mwatu ekirungi kya JavaScript is forgiving. JavaScript bw'oteeka mu data type oba bw'otayipinga data type mwatu yamanya nti ono data type integer, ono data type float, ono data type string. Amwe interpreting okwawukanako n'ennimi endala nga Python. Ono JavaScript ye asobola okuyinterpretinga kati wano 20 eno ye yakirabye dda nti it is integer. Tetwetaaga mugamba nti integer. Ye already yakirabye. So tukola tutya calculations. So let x equals 8. Let y equals 10. So tusobola okugatta adding. So omanyi lwaki nkomentinze. So ga x plus y. So answer ejja kuba 18. Lwaki 18? Kubanga nkutte x nenjigatta ne y.
ate simaze convertinga mbu simanya eno nsooke njifule integer nedda javascript yabitegeera so tugikasuke ku screen alert. Okay, eno gye tugenda okukasuka yennyini tusobola kikasukira muno munda nti alert x plus y ne tukasuka answer yennyini oba tusobola okusooka ne tukitereka mu variable nakyo let answer equals x plus y. Kakati bwe mba nkasuka ne nkasuka answer kubanga already eba emaze okutereka answer yakiri. So bwe tuli freshinga tugenda kufuna 18. Good. Kati ate labayo singa nzija nenkola bwe nti let answer equals x concatenated with y mu quotes. Let's alert answer nga sineeyongerayo sooka ombuulire tugenda kulaba ki sooka ogende mu comment section genda mu comment section awo wansi bambi commenting ombuulire tugenda kulaba ki. So commenting nkakase nti okategedde akantu kano singa tugenda ne tuli freshinga tugenda kufuna answer ngeri 18 oba tugenda kufuna 18 oba tonna kiraba ani akirabye commentinga kangende ndi freshinge tulabe oba kyo commentinze kituufu. 80y obadde okikomentinze gwe abamu mugenda commentinga mumaze kulaba answer. Lwaki nti x ye 8 ate y lwaki bagizizza ku screen kubanga obudde buno bagirabanga string tebakyagirabanga variable. Jukira twaga variable teziba mu quotes so kati bwogiteeka mu quotes eba tekyali variable kitegeeza bagenda kugikuddizanga string. Good. So far tukyali ffenna kyemmanyi tukyatambula bambi likinga subscribinga commentinga buli wo commentinga olunaku lukya nengamba leero sigenda kola day 7 naye buli wenda ba comment yo mwatu amanyi ganziramu nenkola day 7 commentinga nkoledde 8 day 9 paka ku day 30 era bwe tunamalirayo zino ogenda kubawa tabbu. Okay, so ekyo nga kiwedde oyize okugatta that is adding. So bwe nkwata x plus y oyo adding tulina x minus y tulina x divide by y tulina x times y. So tukozesa ako kasita okukubisa. So good. So nga tumaze okuyiga eyo alert engeri endala gye tuyinza okuwandiika ku screen nandyagadde tuyige so nandyagadde tuyige engeri endala tulina gye tuyita document .write eyo function kitegeeza buli wenkola function nteeka mu brackets ebweru wabayo semicolon. Kyenjagala okuwandiika ku screen kibeera munda mu function. So document.write ng'oggyeko alert yekinkasukira bweti naye document.write yeekola etya. Document.write ate yeewandiika ku screen direct. So answer yaffe yiino wano yiinezze wano bw'oba ogirabye. So eyo document.write ewandiika ku screen alert ekikasuka ate document.write yo ewandiika ku screen. Bwe tuba tuli mu kuzimba website zino oba web page wabaawo ebintu ffe ba developer bye tulaba nga tetwagala user abirabe tusobola okuwandiika mu console eba party ya browser esobola otubulira ekigenda maaso oba ng'oyagala kulaba feedback code kikyekoze oba ekoze error oba succeedinze naye nga toyagala user abirabe. Of course user bw'aba ali experienced nga naye developer asobola okubiraba naye n'okuwandiika mu console nakyo kijja tuyamba nnyo. So tujja kuwandiika mu ngeri za mirundi esatu okulaba ebiva mu javascript tujja kukozesa document.write awo nga twagala kuwandiika ku screen direct. Tuyina alert ako keekasuka kakolawo ka modo ne keekasuka. Then tuyina console.logo eyo nayo function. Bwe ngamba function kitegeeza bwe njimala ogiwandiika nteekawo brackets nentekawo semi bracket okulaga nti ekomaawo then munda nsobola okuwandikamu answer yaffe. Console.logo ate neekola etya tuli freshingemu. Console.log eno 8 gyolaba wano si ya console.logo ya document.write. So ke tujje mu document.write olabe console.logo kyekola. So bwe ndi freshinga sina kyendaba naye mba njagala okukiraba ngenda ku right clickinga ngambe inspect. Bwe nyiga inspect
browser yange gena leeta awo nzije nnyige ku console awo wengendo labira echa console.log so bwenyigawo yino eyite yaffe yino waneeno bwoba ogiraba so that is console.log answer yaffe eri awo so gwe omugaso gwa console.log so ejja tuyambako okulaba errors oba nga tulina javascript kyetugitumye naye nga twagala kulaba ekikoze oba tekikoze naye nga tetwagala user amanye so tusobola kikweka mu console.log good so javascript leero kangikomyawo mu day 6 tulabagane mu day 7 nkwagala nnyo munaye subscribinga era likinge kinzizaamu amaanyi tugenda kulabagana mu day 7 day 7 tugenda kwongera tulabe ku javascript ate era tuyinza n'okulaba ku icons obudde bunaaba bukyaliyo so yeyo program ya day 7 nkwagala nnyo nkwagalira ddala gwe yazimba ku web page kozesa knowledge ya Artmedia gye tulabye ogiteeke mu page yo esobola okulabika obulungi ku screen zonna Kazibe Patrick big up we meet